Kingi olabika bulungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Spice Dana atukose King Saha obugambo esaide eno laba engeri gye beeguddeko munnange ate mu katambi w'omwana muwala munnange ate Spice Dana King Saha esaide eno ate nga munnange Nalukoola wuuno munnange avuddeyo ne yeebaza Bobi Wine esaide eno era nga munnange bamulangiridde esaide eno wuuno abadde alina byakakasa ate munnange eri munnange ate bannakawempe oba bannayuganda esaide eno era nga ngenda kubeera nga nkutandisa n'akatambi ka Nalukoola wali munnange ate tulabe nga bwe kibadde munnange ate sayidi eri nga ali mu kakasa esayidi eno nga munnange waayiseemu nga bwe bamaze okumulangirira munnange ate esayidi eno nga wabadde awangudde bwe kiti. Not my victory. It is a victory of the people of Uganda. It is the victory of the people of Kawempe North. I thank you, residents of Kawempe North, for standing firm against the dictatorial system, the dictatorship of General Museveni and his allies. Indeed, you have stood against him. Sincerely, this victory wouldn't have come. I thank NUP. I thank President Kyagulanyi Ssentamu. I thank the Secretary General, members of Parliament who subscribe to NUP. I thank the foot soldiers, the residents of Kawempe North constituency. I thank you. I thank Ugandans. Your voice has been heard. Thank you very much. Yes. naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo tongera ate okumuyozaayoza ate mwana mulenzi munnange ate Nalukoola nti congratulations ate munnange esayidi eyo ate bitambule ddala bulungi nnyo esayidi eyo ekawempe kakati kankuggyeko ate nkutegeezeko nti omuyimbi King Saha waliwo akatambi akabadde kagetze nga vailo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga munnange omuyimbi Spice Dana yakataddeyoko wali ku mukutu gwe ogwa TikTok King Saha abadde munnange yakyayiddeko munnange ate Spice Dana eno mu maka ge jjukira nti nno tuli munnange ate mu tayimu ya kusiiba sayidi eno beeguddeko munnange oluboozi wali lubadde lukutte akati era nga boolaba munnange ate mu katambi katusooke tulabe ate biriwa ebibadde mu katambi esayidi eno King Saha ne mwana muwala omuyimbi Spice Dana. Olabika bulungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji Mansour. Walaikum salam. Akumira ddala abasiraamu bagambeyo obugambo mu Ramadani eno. Basiraamu bannange twetuwaze tupakkane. Alhamdulillah. Mutima gibeere wansi. Basiraamu towanika mutima nga mukafiiri kakkana. Towanika mutima beera mukakamu eddiini bwetugamba. Look at you. Look at us. Look at you. Shine. Shining. naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde Spice Dana taggwayo ate kasita bakwatagana ne mwana mulenzi munnange ate King Saha wamma kabula ate asala esayidi eyo bibadde bitambwira ddala bulungi nnyo munnange ate esayidi eyo kakati ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo kakasa nti no subscribinga wobeera nga tonaba video osobola ogimpera like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwe kiti.